bamukubye okuvaako ewa Fiki Gaza n'omukulu Khalifa Aganaga ekiyinza obbagatta Chameleone yabawa kolabo bonna nesobola okuba ate ng'ebayimusa. Khalifa Aganaga oluyimba lwe bayita Kibooko Chameleone yamutuuliramu, oluyimba lwe bayita Banana Fiki Gaza Chameleone yamutuuliramu. Kati olutalo luno lwabaddewo olunaku olwajjo era embeera nga bwe yabadde Fiki Gaza se yakubye ne omulenzi gwatambula naye oba abalenzi be ab'e Gaza be bakubye. Omulenzi ono bamuyita King Zale naye nga muyimbi naye alina oluyimba ne Fiki Gaza we luli lutambula ennaku zino baluyita Mbereege. Oluyimba olwo mwe luli lutambulira ddala. Kati olutalo bwe lwabadde kigambibwa nti omukulu ono Khalifa Aganaga amaze ebbanga ddene nnyo ng'azaala wa Fiki Gaza ng'agamba nti endongo gye yagiramu endongo ya kulwana yagira mu ndongo ya copy and paste ya Alien Skin era endongo terina gyegenda mutwala wadde alina eggaali ze tezirina kyezigenda kola kyezigenda muyamba. Kati omukulu ono Khalifa Aganaga mu interviews azze ng'akola embeera bibadde bweti ng'agezaako okunafuya era wano baali bamubuuzaako ku ndongo ya Fiki Gaza ne Alien n'agamba ndaba Alien yasinga byali bwe biti. Ficha yaabwe kiba kigenda bayamba okubeerawo kozi omuyimbi yenna ekikubeeza mu industry olina okufunayo computer oba ekintu ekikubeeza mu industry ekitegeera nti Shiba ne Cindy kigenda bayamba okubeera ku top kubanga buli omu ajja kuprovokinga munne. Mpoziko Alien ng'alekeddaawo nga yeevuddeko n'agamba nti kandekerawo yimba naye wasigala ng'apushinga agenda kubeerawo ne Fiki abeerewo. Fiki ajja kusigalawo abeerewo naye nga Alien waba alemezzaamu Alien ajja beera nga ali authentic okusinga Fiki. Okitegedde byonna byabadde akola era Aganaga we twogerera alina oluyimba ne Alien Skin we luli lutambula naye nga Aganaga abadde agamba Fiki Gaza ennyimba alina naye oluyimba Banana nga lwe tulaba zokka ze zitambula endala ziri zitya. Fiki bamuwadde amasannyalaze yakafulumya ennyimba mmeka Alien bwazi ajja yafulumya ennyimba mmeka Fiki oluyimba akyali ku Banana. Basi ebimu ku byamukubiza MP omukulu oyo gwe bayita Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga bagamba ye ghetto ye eva Nateete era be bamu ku baali basinga eggaali ng'ebagamba naye wano bamukutte ali yekka eye Gaza yamukutte ali yekka. Fiki omukulu Aganaga yavaayo ng'agamba nti Fiki Gaza endongo ye endongo ntono. Nze nanyini gaali nze yasooka okuba n'eggaali bano bonna bagenda okujja kiringa eggaali nze nanyini eggaali naye just nti kukula bukuze eggaali n'osooka ozirekamu naye eggaali kati kyenyinza ogamba nga Fiki Gaza eggaali era tekuyamba nga tulina music. Kati nga bwe tugenda London ngenda yimba nabo shoku bagita Samabash eggaali tegenda baayo music yagenda okweyimirira. Kakati bino byonna ebyeggaali mbusimanya nze nkuba abantu nze mbasobola luno lutalo lwa basi bamukubye tebannalinnya nanyonyi bagenda London ne balina ekivulu mwezi guno ogw'omukaaga. Kati eggaali ye Gaza Khalifa Aganaga yamuguddeko ng'ali yekka. Khalifa Aganaga abadde akyogera lunye ng'agamba Fiki Gaza endongo tayina ulira. Nze nanyini gaali naawe kati zebampita bad character gwoba oyagala okuntegeera mbugwepanka n'obugaaligaali bwo fe tuva Nateete nkubulire Nateete byekola fe twaweca ne poliisi namba gw'ojjukira bagana kabaka okugenda egundi kati nno gwe bamu ebyo eggaali eryemu eggaali erina okubeera ng'eri 360 ne music nga waali tozijja kujja mu maaso gange ng'oŋŋambe mbu strength ye gaali obo bugaaligaali abaana bato naawe bloodi ate Alien ye muwa respect kubanga ye Alien alina kyakoze naye kati waliwo bano balipira boda beripa balipira boda kati akyalina okulwana ennyo okuva mu kiri nti bamukozesa bukozesa okuwalana Alien nti abawalana Alien bonna abamukozi babitekisi baani akyalina okwejjamu ekintu ekyo nti kuba buli bwayimba abantu bo bamulaba nti is used as a tool to fight Alien but tayina music nti wuno nti ayimiridde so akyalina okulwana ennyo okuva mu akakatiba otukakasa nti oyimba buyimbi sibi abantu kukozesa because oli yali muganda woli simanyi ono yakuba gundi MP oli bantu ne bamukyawa kakati kato kasita MP wazogeddeko bamukubye MP omuyimbi gwe bayita King Zale ye yamukubye olunaku olwajjo yabadde ne Fiki Gaza bwe babadde
omukulu no King Zale tumufunyeko atubuulira embeera nga bwe yabadde nga Khalifa Aganaga agwa mu Gaza. Kimukubizza Zole kitegedde yatimba Fiki Gaza enasana kitegeera tumugamba atereka amafuta ate tugenze ata Zoleya ngatekako simanyi kya 10 okitegeera n'atakomooko n'atakugaza boosi n'amuvuma azayogera bingi era namambadde mbira okitegeera nga tumuwoninga yalaga nti bebatandikawo bweyaye nga obumanyi ate si yekka naalumbaga okitegedde lwe lutalo lwa Fiki Gaza n'omukulu gwe bayita Aganaga ayina night gye yafuna eyo ayina amabaala gatera okubeeramu era kati waliwo ekivulu kye yali ategese mu bbaala erimu saidi z'ennansana eyo kati omukulu Khalifa ye agamba Fiki Gaza bwe yamulanga okujja yalaba abantu baweze nga bangi n'ayongeza emisaala n'agamba nyongeraako ssente era teyayimba na kuyimba. Khalifa kwegenda ku poliisi n'aloopa n'amugamba kazaabike kati olutalo lwesinga okuba ate nga luva okuba ng'ate n'endongoye agamba tagikkiriza mu mbeera eyo. Omukulu Fiki Gaza agamba bw'ati ku byabaddewo. Atulabye najja ate olabye akozaali bali mubuuza lwaki oyingira bafuukule nga munyonyamu bunyonyozi kati balina entalo zaabwe nga omanyi byabayimbi alina entalo ze ne King Zale endowooza osegeera engeri King Zale gyalina olumbala lwa bereeti tababeeraawo byabayimbi bajja bimaliriza King Zale yababimala mwana gamba omuntu omunyonyolamu n'omugaa si we bakola ye Fiki Gaza. King Zale eyakubye Khalifa agamba nti kyabadde bwe kiti bw'anaaba agezezaako okugenda ku poliisi nabo bajja muloopa kubanga yeewaako obujulizi mpi omu ku baayokya poliisi y'e Nateete. singa lubadde lwange singa sinze nduwunzise naye engeri gye nduwunzise kitegeeza lubadde lwange ng'eragaza boosi wakugamba kayuti ako kalina Zoleya kamuzeeyi wa nkaazi kigeza okakwata obulungi era ne katandika bye kabaddemu ffe tuli ba tikitooka mwana badde oko ne boogera oba kwe bali asimanyi bino byabayuti ggwanga ddala bw'oba olaba agenda luka ku poliisi kyeri yawa yagamba mbu yayokya poliisi poliisi tugenda giyambako tubakwatire Khalifa wanga yayokya poliisi y'e Nateete yagamba yakwata akabiriiti n'amafuta n'akoleeza poliisi y'e Nateete kakati agenda luka ku poliisi yaawa muledi yayokya ne poliisi ne ba osi ne babakuba bwe twabiraba tegeera kati abo ne bafumika tegeeza biba bya kiniga nga bya muziddipo birina kuggwera mu ddipo ye muyaye nnyo munaze munyonyola mutya n'omutya mukambwe nnyo aziddewo nangamba gwe osegene mukakakkana kumbe King Zale abazikwata omuntu ayokya poliisi abamuzibu mu ggwanga abamuzibu nno beebo nno ab'e Gaza nga bannyonnyola ku lutalo lwa Khalifa Aganaga lwe yaguddemu kubanga King Zale bannange yayinalaga kyewedde tubye munyonyola mugambo lugira bingi kaliko King Zale kambimalize ne muyimbi mutya muyimbi munnange okimanyi ayongere ebigambo ayongeremu ku bigambo oshegeera wabalaba nga kisaana naye nga tubaagala nnyo nze era bulijjo ntambulira mu buvuyo abantu bandabanga era ntambulira mu ki naye wonsanga booti era mbeera n'abantu era kibeera nansolo woka waliira akavuyo okalaba tutuwezi mufuwe mubaamu abantu mubaamu emmotoka mulimu zipiki mubaamu buli kimu kati lwaki abatatambulira musawo gye tusanga ne baganaga abokya zi poliisi obuvuyo buli wala